Alright, atulaba gyosinzira okuba nga otuwatchinga nkwaniriza nateera ku Verse Strange 256 nenkusaba nti kindly subscribe, share the video and of course tap the notification bell. Waliwo olutalo olwabalusewo wakati w'omuyimbi Pallaso kussa ne King Saha. Naye nga however much Pallaso alumba King Saha directly, King Saha tanaba kuvaayo ku mentioning erinnya lya Pallaso. Bassebo ne bannyabo, waliwo abantu abamu nga bo beewayo kulwanira bantu ntalo. Penge asazewo okusuubula olutalo King Saha alwerwanire one man army ne Pallaso. Bassebo ne bannyabo, njagala owulirize tukomewo. Abaddewo Museveni emotoka gwe yakoona buli gyalaga mu ddwaliro bamugoba oxygen we taliiwo naye abadde awagira Museveni nsaba bakugobe buli ddwaliro mulago nti bagobye ne gyali bamuzza bagobye. Mpunya amawulire nti abaana famire y'omwana ono gwe bayita simanyi Ronald Mulwana abadde tikitoka wa Enya emotoka gwe yali nnyangedde emabega buli ddwaliro lyeraga bali mugobye mwawe twagala awo twagala abadde asinziira n'abantu eyo bangi nnyo ng'alowooza nti Museveni ajja kubeera abadduukirira ne teri amudduukira no yebeera mugambye afulumeyo awe twagala ate yakkoona bubi yali olina kukuba bukubi n'owulira n'otumansiriza obusa ojeyo content ovume Bobi Wine oli ogenzese bukwata content ogyokomewo obunafuye Bobi Wine ne bo omutwe ogwo n'ogenda omansa obusa mwasaamirira ku bantu kati gy'oli mu ddwaliro kyogamba abantu bali bulungi wekakaba otambule mu busengo olabe abalwadde abaliyo mazi olabe kye twali twogerako batwali tulimba nawudde neryo gy'ogenzeemu baggobye wali osaana tumansuliza busa teyakkuba bulungi mumanyiira abakulembeze baffe Kamiliyoni n'ayimba n'oteekako Kamiliyoni wuuno Saha manya Kenzo najja n'oteekako Kenzo olwo muli mbulaale bwammwe mutyo manyiira nali njagala ekukuba omansi amazi teyakkuba bulungi naye ojja kuyiga muddangayo njagala nayo gy'ogenze bakugobeyo I want you njagala obe disqualified buli ddwaliro ly'ogendamu gwe Kayanga gwe Kabuloga simanyi Katiki simanyi NRM bonna bagobeyo nali njagala ekukube olife twafadde mitima muganda wange tukyali mu kisa we don't be merciful anymore nange olukya lwembala tuli bulu tumunkabiranga ebibi nnina bingi ku nsi temunsibanga amagulu sigenda kudduka n'amoolo mukasalangamu okitegedde temunsiba akaba ne wansi nja kwogererayo fe twamazaawo dda temunsiba akaba ne wansi njagala mbeere nga njogera waki oba onsiba akaba ng'onziika 006 alina okubeera nga legend aline mu ttaka ebyo muteeka abantu amafuta ku kyenyi mutadde pamba mu nnyindo tuteekanga pamba mu nnyindo za Lucifer gwena aligunaaza mwemakulira ku mirambo tewemakuliranga ku gwange gwali naaza mbu onsalako ebiza eswanyi onsala ebiza tewemakuliranga ku mulambo gwange gwe Pallaso kuba mmanyi ojja kumakinga sure onoonya bagenda okunziika otuma bazaala nannaaza ebiza ogende muno ofuuke roodi onkoleko togezanga n'onsindikira abasajja bannaazi ne banzibako ebyange ebinkwawa nti bansala mwemakumakula nnyo naye nze ogwa nti mugwemakulirako naye nali njagala kano akaana aka TikTok bakakube emoloka kati owulire 006 tetukyalina kisa tetukyalina kisa yadde ono atufuze bubi twekyawadda bookings mie kati abayimbi bafuuse ngo ayimba aba ku TikTok kugambye Saha abeera ku TikTok ng'ali mu kujjala ali mu hoteli mulaba abeera Germany America watugenda abeera ever ku form kyotira bamulinze mitiya na mpiji zonna shows kya zisi float ziti bwafuna mu ku time ngamaze okuyimba wabeera ku live bolaba ngo mimbi kulafa my bookings mie paya sali mukulera bana ba eki alede bwayimba de wayimba big up Jose Kamiliyoni kulaba owandiika bw'osangula nkwagala nnyo Rasta gwe sikulinako obuzibu fwe twatereera gwe Kamili twatereera tisikulinako obuzibu Rasta yani mumboza nosaagala kwengejinga nnyo gwokola bibyo okola bibyo
owulidde naye no muto olwokuba nti alina endebe y'embalabe endebe y'embalabe baazisala ebbeeyi edda embalabe zaatundanga kuba ne firimu ya Kunta Kinte yabeerangawo gye bayitanga Roots ng'omuzungu wajja okunoonya muno True African Black Man mbw alina okubeerako obubalabe nga balowooza that is a scorching sun edda mwatundanga nnyo mu biseera bya Kunta Kinte kati endebe y'embalabe n'ogiteeka ku katale teryakuwa ssente era kyova olaba ogenda faafagana nabyo naye nze nkugamba enja zitulise tuliseemu ku emu sina kiri nja kusindika ewa Ssenga Asili yakuweyo ka lotion tetukyali mulembe gwa Kunta Kinte muzeeyo olina okwezigula papa Superstar tavaako vvu ate nze mbeerawo ssebo ze nkugambye bugenda ofunewo oluwawu tunaaba tukuuta seffuliya gwente tunaaba tukuuta seffuliya oba sikini gye tuwawula nze nkugamba onoonyoyo oluwawu nga kikinyo kye tukuuta tetukyali ku mulembe gwa Kunta Kinte funayo ka ointment muzeeyi tenda wagikwata wategeera nti mulinga guli za mulinga zaagwa gwina ogamba ojja tundamu endebe y'amalabe naye nga nekijja kuggwa ssebo tetuli ku mulembe gwa Kunta Kinte yani yagamba otulinde mu kamera situlabika na bubi emimu egyo gyonna gyakubwakubwa sigala uyawe nda nolinga egyotunda mu kamera olabika bulala oba olinawo olubale oba bomu yakkuba sikutegeera gwe muntu ani yagamba otulinde mu kamera munnange nebiro ebyo birina okubeera olina okubeera photogenic sirundi tasaanira okubeera kamera ate weerabira okuteeka ka ointment oba kalangirangi oba kafiruta nojja n'ebigundi bibiriyumbu n'oweesonga owansonga nkiddamu 006 akubuulira nkiddamu kingisa ate omusinga kuyimba ate oli musinga tugenda ku American tour tusinga n'omukulembeze waffe eyo nga tannadda 2 weeks we are going to New York olw'okusaba kw'abangi abantu bagala bayimbira ku pitu nete namenama ku pitu namenama ku pitu yamemya omutima zengeze namezemzema yamezemzema ku pitu okategedde olw'okusaba kw'abangi tugenda kuyimba pitu naye gwe oli erowooza malamu twabinywa ddala tubimalamu twabimalamu dda Wizo omwana yajja n'omusala akaso story nagiwulidde yajja okufuuyira enkwa you see bw'obanga omanyi olina ekizibu totankulanga duniya now here comes a celebrity ayina bags mu nyumba how can bikati nakulaba wano ng'onafuya Wizkid naye omusajja yazze wa Ssenga Asili ng'agamba nti n'omufumita ekisogo obadde obeera naye wajja n'omugamba afuuyira ebiku but neewunye ebiku bijja mu nnyumba y'omuntu star bana abaana balina ebizibu ya Rabbi ya Mungu ebiku bijja mu nnyumba y'omuntu star kinzizayo ku Kyaga kyeyayogera bwe mwafulumya ebikunta byali byammwe kuba Kyaga ali London omusajja yagenza okufuuyira ebiku waaki yabisanzeyo era wakyaliyo omugugu gwa Kyaga ne Kyaga mwamuteekamu akawaanyi bambi mu muswazi ne mukasuka emigugu egikyali gijje nti kuliko ebiku lasita kati ebiku omusajja byagenza okufuuyira gwe mwafumita ekiso yabadde wa Ssenga Asili byavaawa celebrity wa Uganda balina ebiku nino omulyanga emboozi agiteekamu Wizkid you people this is muve mu bintu by'okusaagasaaga omuntu ali ayogera ku Wizkid mu Wizkid yajja ewaffe ne radio oyo gasiya tonyumya tusobola ogenda wa Wizkid tusangayo ekiku munywa encwiri ne mujja mufuka ku buliri mwenna omukazi kw'omunyoloseza neyemalira okwo amazzigo mufunye ebiku temwanika mufaliso biya gyabakubye mwenna gwe n'omukazi mugabattuka omufaliso okugenzeemu infection nagwo bwegamba muli awo muli bakyafu mukwano gwajja ozze okuyamba ofuuyira ebiku ate omuvumisa akaso Uganda mbuli superstar kati ku biti mwagenderayo ki abasajja bali eri bo babonaabona na Wizkid na misolo gya Nigeria gye badiscussingako gwobonaabona na biku Jesus Christ you see you people bana abasajja mubatiira bwerere bano nawulidde story y'omwana eyazze wa Ssenga Asili nti yali azze kufuuyira biku ne ngamba naye omanyi mulimu abantu abatasobola mu Uganda tesobola kubaamu na kiku ofuuka ku buliri
omukazi naye nyalira wonna waabadde munywedde butasikalaiti ng'otaddemu omuggo kati ate jjukira mulina n'ekizibu ky'okuba nti ekikazi kirundi ebiteega bibeera wali ebimese ebyeru biri mu kuba nabyo bibyeswanta tewakyali mmere wakyali biku kati ewaka wadduka waliwo firimu etambula awo ewaka gyemba ndaba nga ebiku biri mu kugobagana ebiku byava bakusaidi yammwe ya Wizo n'omukazi n'aleeta ekiteega kati lutalo lwa biku nakiteega ekibeera mu Neverland nkoko baana noza new sound ate olina musiru wandibadde obirikodinga nga birwana n'oleeta gundi y'empya ng'eringa ya T-Pain sound nga bagiyita kiku sound kiku wajja nabiku omukazi n'aleeta ekiteega we byaba lumenyo lwame mu lukazi radio katuzitonde abafadero bwite besite muli bamatako nnyo baddaye tesiba fiiringagako ize siba fiiringa kera siri bafiiringa bambita 006 zijogera mazima omusajja omuganda bwoberera n'ekiku kyokka tego omukazi gwe wasa munyankole munyalwanda mulundi yasinga emmese enjeru mu nnyumba zigenda kubaluma mutunde ennyumba bigagga by'omusajja kyekyavaamu ekyo nawudde era omwana agamba ennyumba emmotoka z'omusajja mwazitunda kola bukozi saawundi ng'ekiku kirwana ekiro Wizo nga kiri mu kulwana n'ekiteega oyitewo no nesiimu alikodingeyo akagoma nga bakaita kikukiteega ati awo kubeera oyingiramu bino bibiiti byo biyagayagaya Wizo mu kikukiteega nkuwadde omutwe 006 akuwadde kikukiteega Allah Akbar Father God ayaya mukyodde ewunyaki oyagala abagishu kumba akadodi kasibuka mu nnyumba yo asobole vise gwe Wizo tayagala abagishu naye bulijjo neebuuza kiki kumbe endodi esibukira wuwe kikukiteega onoowulira big up Jose Chameleone tabiriimu oyo Kamiri ekinjogeza ku Wizo newizo notalina kubibamu nawizo ekimunjogezaako kuba bunnange yazizza omusango but Wizo talina kubeera mu mboozi yaffe eddaaga nze njagala nnyo ddaaga neddaaga yazizza omusango yafumita omunnansi ekiso ate n'amugayalirira omusajja avunda ekyenda that is why ddaaga mwene emboozi mu kikukiteega mwalabikidde naye nga teyandibaddemu Allah, big up Million, big up Abba Marcus, kapini kakunyumidde Abba, big up David Sebana ne Uncle Enuli, abo sibasanze mu mboozi zange abakulu bange tebali siba musical. Awandika kikukiteega gwambuuza tuwandika kiwandikawo kikukiteega gowe naawe zambu tuwandika kiwandikawo kikukiteega ajati namyalo mumuleke temuteeka muboozi ajati namyalo ne mumanyi nga tuzise mazima nti Wizo yanoonya engeri gyagobamu omukazi oyo naye yamulema Wizo yanoonya engeri gyeyitabuluzaamu ko Sandra Teta naye yamulema oba byamaki Sandra Teta ebyala byalina ng'oggyeko ebingatto za leediyo okubeera nga zaalebera mu nnyumba eri sayiti etannagwa kuba ndabye ddala obulamu bwange Wizo yakoowa dda Sandula naye waliwo endagaano eri awo bamugamba ssebo fa n'ekiteega kyo owentegerera nti Wizo yali yakyawa Sandula
wiza ine omulanga gwe yakuba nga Sandra amuluma ekirege yagamba Kamiri olaba sokazi kyankoze wowe wo Ngolabye omukawboy yali ngwedere omukawboy yakoyera ddala ddeemu naye bambi kuba mujjukira ka video ako omusajja yagamba Kamiri olaba omukazi kyankoze wowe wo nga nejjene wange Kamiri agamba nange n'ebizibu byange fakufaga n'ekiteega kyo wowe katakwata katambi mukalikoodinga yalikodinga nga tali musapato nalaga bwe yalina bugere buno akagira kabone kali mu lwala akasajja kati kamera ezuminga ngwewe omusajja ava kudduka kiwambulira kye yereetera okuva ewala bano abaana zesagala kwogera ku mwana bano abaana bagenda kunsesa obulamu bwange butya n'olubuto luno mwana Kamiri nga omumanyi Kamiri yagamba nedda bonaabona n'ekiteega kyo faafagana nakyo soke nnyo ku mata nsese nnyo kikukiteega n'egiraasi y'amata naye nga maama ebintu bya kikukiteega mwenye ennaku zino fenge tuli abalwadde empeke yange ey'omutwe eriwa kikukiteega kikukiteega nze siwaka nze seerimba empeke zizino zimira era ze sibalimba mu sisitimu ndi mulwadde ey'abazungu naye kumira bumizi just mpeke emu olunaku n'ofuna essente zo nsobola okugenda okubeera mbu nno nkola mu sisitimu ndi mulwadde yino bagimanyi ye Sweden Dixon ng'emmira emu olunaku n'enfuna ssente seeganya kuba nti ndi muguba ddalu abasoba bangamba siwoggana nnyo emu yokka nenfuna essente sirina kukola seetaaga kukola mwe muzitya ozimira abali e Bulaaya nti ojja kugwira eddalu bw'oligwira ddala ebyaddala ofaaki nze nga naligwira ddala ensi nenjijjako amaanyi nze ensi nakijjako amaanyi gwe nootya okumira eddagala ly'obwereere mbonyayimba njakugwira ddala eddalu bw'oligwira ddala n'obaaki nze naligwa siiwo empeke emu neekulemu okumira bamweyita basajja nemugenda nemubonaabona n'akali mulimu naye nga wano eddembe weeriri bw'ogamba nti oli mulalu kyasimira empeke embabe nga bakulikoodi bakutracking oba bakuwa essente zo ate mwagala kukola muli eyo yakugamba kikukiteega okategedde akantu ako mpeke just emu yokka senga asiri gyali talina buzibu kati wamma galiwo agali kugunde manyi kati zemba ninato okusooka nemba nga mpumula mwemanye empeke netyakamunguluze tebanzikiriza kubeera nga njogera nnyo nga njogeza nnyo empeke eno Samusoni Kasumba olega ebinnyo by'engereko kira Kasumba avuddeyo mwe bannammwe
twala eri naawe temwali mulidde ddi nga njogera ku bayimbi abatalina nnyimba. Samson Kasumba Tereza amannyo go tonagamba shira kikyalina kukola nkulaba owandiika woogira kiko kiteega mawulire kyagagenda mu maaso eyo bannange abaana soke tubawummulemu abo bambi sagala nnyo balemerako zemba ndeese bwange bwakusalaasalamu era bwenjagala biza bafana muntangirizi za bafana ajja wanambuulira obuzibu bwe ani alina ziza bafana mukyalingire ziza bafana wanajjambuuliremu oba kwali zino essaawa zange zakugenda saawa zino si zakubeera ku live ani alina ku mawulire g'omusajja ono Okero ate wano nze mba ngenda empeke mba nno giwummuza emanye esimba empeke yeesimba tulira system balwadde mutwepankireko tulira system balwadde kuba tuli balwadde ebyaddala mudda yatusooka okulwala omutwe bamwita liitalavu kaggwa nekuddako nze nekuddako asidi tuli balwadde ffenna